untouchable. Kitambe komuno I'm untouchable. Tell your neighbor the sick one. I'm untouchable. You can speak English and I'm untouchable. It was written. Never touch that one with I'm untouchable. Say I am untouchable. Let me tell you this. The demons of your grands came here. The things that they sent to look for you, now remind them. For Satan uses our understanding so he may capture us, so he may conquer us, so he may use us. Now tell him Satan, so he may come to know that you are untouchable. That you are untouchable. I am untouchable. Let the rocks be broken. Amen. Tuli Samuel esooka musanvu mwenda. Awo Samwiri n'addira omwana gw'endiga oguyonka n'aguwaayo okuba ekiweebwayo ekyokebwa ekiramba eri Mukama. Samwiri n'akaabira Mukama ku lwa Isirayiri. Mukama n'amuddamu. Awo Samuel, ng'Abafirisuuti bagolokose, as the Philistines had raised, baali bagezaako okulemesa Abayisirayiri, they were trying to hinder the Israelites okuwa Katonda waabwe ssaddaaka ennamba, to give their God a sacrifice that is full. Naye Samwiri But Samuel n'awa ssaddaaka ennamba, a full sacrifice. n'abaweerayo He gave on the ekyokebwa behalf. ekiramba, ssaddaaka ennamba. Tell your neighbor the whole sacrifice. Gamba ko muno ssaddaaka ennamba. The full sacrifice. Gamba muno ndi wano okuwaayo ssaddaaka ennamba. Tell your neighbor I'm here to give the full sacrifice. Samwiri n'awaayo ssaddaaka ennamba. And Samuel gave him a full sacrifice. Ey'omwana gw'endiga, The lamb omukyali omuto that omuwere, is still young, nga teguliiko nsobi yonna, without any blame. n'aguwayo nga mulamu. And he gave when it is Kati full. emirundi egisinga abaana ba Katonda, So many times children of wano God, we tukolera ensobi, this is where we make mistakes. tuwaayo ssaddaaka We give in a naye sacrifice, si ennamba. but it is not full. Gambe ssaddaaka ennamba, Tell your neighbor a full ssaddaaka sacrifice. etuukiridde A sacrifice that is essa worthy Katonda. brings God down. Bwe yawaayo ssaddaaka etuukiridde, When he gave the sacrifice that bwe is yawaayo worthy, ssaddaaka ennamba, when he gave the whole sacrifice, Katonda teyalemera waggulu. God did not remain in heaven. Katonda n'ayanukula esaala. God responded to the Katonda n'akka prayer. n'eyeetaba n'abaana ba God Isirayiri. came and covered the children Katonda of n'alabika Israel. wakati waabwe. God manifested himself amongst them. Abamisiri ne batandika okubibwa The bokka, Egyptians were beaten, ne basobola okuwangulwa. so they were overcame. Eggye eryali libalumbye The army that had ne attacked them, lisobola okudda emabega, it went ne backward. lisobola okubibwakubibwa, It was beaten kubanga baawaayo ssaddaaka ennamba. because they gave Bwe the baali whole mu maaso ga sacrifice Mukama, as they were before the bwe Lord, baali e Mizupa, as they were in bwe Mizpah, baali mu kubeerawo kwa as they were in Katonda, the presence ne of bawaayo God. ssaddaaka ennamba. They gave the full Katonda sacrifice. n'alabisibwa. Now God was manifested. Abaaye kikwetagisa okuwaayo ssaddaaka ennamba. You need to give the whole sacrifice. Kikwetagisa okuwaayo ssaddaaka ennamba. You need to give the full sacrifice. Kati emirundi egisinga buli lwe tuba tunoonya Mukama, Many times when we are sick, okuwaayo ssaddaaka ennamba, the time you are timing to give the full Abafirisuuti sacrifice, ne bagolokoka, the Philistines raised, n'owulira nga waliwo ebiwuluguma. and you feel there are things that are Buli wrong. lwadde emabega n'otawaayo ssaddaaka Whenever you ennamba, go backwards and you fail to give the full sacrifice, eyinza obutakugasa. your half sacrifice may not benefit you. Abawaayo ssaddaaka ennamba mwekubire mu ngalo Those ez'abantu. who give the full sacrifices, clap yourselves. Tukube ku ngalo ez'amaanyi abawaayo ssaddaaka ennamba. Let's clap our hands and Nga clap. bawaayo ssaddaaka ennamba. Look at your neighbor whether he gives the full sacrifice. Kati buli lw'owaayo ekitundu, Whenever you give a half, ekyo kikusaze. that is a loss. Katonda ayinza obutayanukula. God may not respond. Y'ensonga lwaki embeera zibeerawo buli That's kimu. why the conditions Katonda exist tayanukula. and God failed to respond.
Katonda ayagala ekiramba. God wants the poor. Ayayanira ekiramba. He desires for the poor. Ayayana ekituukiridde. He desires for the Nga bwe righteous. tunaabeera ng'abeesigwa. He says we shall be Naye ajja faithful, kubeera ng'omwesigwa gye tuli. but he shall also Omanyi be faithful to kitegeeza us. okubeera omwesigwa. Do you know what it means for him to be faithful to us? Kyaba yayogera okutuukiriza abagenda kituukiriza. What he said to fulfill, he will fulfill it. Kyaba yayogera okukola abagenda kikola. What he spoke to do it, he can do. Naye bw'otaba mwesigwa. But if you're not faithful, gw'oba olemesezza omukono gwa you're Mukama. hindering the hand of God. Gw'oba olemesezza Katonda You're okwanokola. hindering God to respond. Nyenya munno mugabe gundi teweebaka nkuwadde Check olukosa your mu neighbor. olwo. Don't slumber. Kuba eyeebaka kubanga okuba muzimu. Slap, but don't slap a person. You slap that Baba demon. nti gwe omuzimu fuluma. You say, you demon, depart. Ajja kwebaza. He's going to thank you. Kubanga ajja kitegeera nti ogobye Because omuzimu. you will come to know you've changed. Naye